abasigadde badde batuule mbegayiridde. Ono omukyala alina obujulizi bunene nnyo jangu yone yali afiiridde mu zzaaliro. Omwana woono babadde bamuzizaayo oli beebo ba Asha baffe mpaka zindaalo. Akusindiikiriza ngoloza ni mujjawo. Olina eddakiika 2 z'embujulizi. Abaluganda Mukama yeebazibwe. Mukyalo no mumumanyi memba waffe yali yabula lwagenda kuzaala. Naye nze yasituka n'omwami we obujulizi ne babundeetera kati nza lwakomyewo okusaba. Ekituufu kyombadde size nakuwa bujulizi. Naye wali mbadde era ntandise oyisibwa bubi. Bwe ndabye ng'olubuto ne ng'aka ngende kuba tekindeese mafuta. Wazirwa amafuta tonawona. Sinaba kutereera. Obujulizi tugira tubulinda. Kambowe. Andi kati toli bulungi. Kambowe. Aswaze sitaani. Buwe kozesa eddakiika 2. Abooluganda mbadde wano era nga njayaana njagala nsooke neetondere abaweereza nabasumbuwa nnyo naye nga temumanyi nange nali simanyi nga buli wentuula ku katebe nze simalawo ddakiika okuva nga olubuto lwa lunaku olwasookera ddala nga sinaba naddutegeera. Naye ng'ekimbuyanya kyonna nali nafuna blood clot ng'eri ku mutima. Natambula nayo emyezi 9. Abooluganda abantu bafuna bwe kati ne bakutuka. Naye nze natambula nayo n'olubuto lwange paka ku ssaawa esembayo. Ngenda Mulago okunnongoosa nkola appointment Mulago Women's. Omusawo aŋŋamba naye gwe gwentwala mu theatre ng'ossa bubi. Sooka okkirire mu Heart Institute. Nzikirira mu Heart Institute baali bagenda kunnongoosa Lwakuna nagendayo Lwakubiri. Bwe natuuka ku ka TV musawo nambuuza oza otya? Nambuuza obadde obeerawo otya? Abaluganda nali just ngenze kola appointment. Oli nani? Sina gwe nina. Ngamba wewe beerawo. Nakubira musawo wange. Abakozesa Mulago Women's musawo Namagembe mumumanyi. Mukama mumpeera omukisa. Ne bamugamba omukazi gw'otusindikidde tetumanyi kiddako. They had to organize like 10 doctors for me. Nembagamba naye nga munneetoolodde kiki? Abeewammwe baliwa nti sirina. Bangamba bakubire. Nembakubira. Ne bangamba tukutwala mu ICU. Nze mbadde mulamu temuntwalayo. Kuba nali mpulira buli agenda mu ICU tavaayo. Nenkubira abeewaffe ne mbagamba ekiriwo. This is my sister. They all cried. Bonna bakaaba ne bamanya nti kakati basime. Nengenda mu ICU nagendayo Lwakusatu ne badiscussing eddagala lye basobola okuba omukazi w'olubuto ali ku ssaawa esembayo ng'ebisa bimuluma ng'atayina clot ku mutima. Bw'oba tokimanyi tomanyi kye nali ŋŋendako because we bakuba eddagala erikuba clot, that is a blood thinner, omusaayi gusaabulukuka. Ne baŋŋamba ne mbabuuza bwe gusaabulukuka gukola gutya. Ne baŋŋamba gusobola okuyita mu mutwe, gusobola okuyita mu matu,
gusobola okuyita mu nnyindo. Nentunula musawo ne mbuuza olwe guyitayo mukola mutya. Ne baŋŋamba we manage. It was hard for me. Nagamba Mukama kati we bituuse mpita Katonda wa bugingo. Ayamutaasa amasasi namubika mbika nze saagala kufa omwana bwange. Yesu yakimpisaako abooluganda, yakimpisaako. Namulaba ng'akwata amasasi, nze namulaba kuba baatunuulira essaawa ze bambadde nga eddagala litambula. Bagenda okudda ng'abooluganda ku looti tekyaliwo. Nga ndi mulamu, nali mulamu. Buli omu n'ayita munne mujje mulabe omukazi. Because ku looti yali enkana bweti ng'eri wano wonna weewati. Eyo process neggwa nga nina ogenda mu theatre. Eyo yaggwa Lwakutaano. Ne bakubira professor ne bamugamba omukyala wo tumumaze. Bali mumuleeta mu ambulance. Ambulance yanyambusa waggulu ku women's. Bali bakunongosa Lwamukaaga. Naye nga ŋŋamba nedda Mukama nze njagala nnongose ku Sande nga Canaan bali mu kusaba. Kuba kino kye ŋŋendako simanyi gye kiggweera. Bwe kyali kubanga we natuuka ne baŋŋamba badokita balina okukolako bannyuse. Oli wankya ku Sande ku makya. Ne ŋŋamba Mukama nga bwe nakusabye bw'okikola. Bw'okikoze kitegeeza nvaayo ndi mulamu. Zaali ziwera 6 nga banyingiza theatre nga badisikasinga eddagala lye balina okunkuba. Nga omusawo omu asalawo nti mukozese lino. Nga bajjamu omwana. Mwana bamugyamu nga mulamu. Nange nenvaayo nga ndi mulamu. Naye nga wonna siyinza balimba nze simanyi kusaba. Kubanga mbadde naakalokoka mwenna mukimanyi wano. Era we nalokoka ebyoyogerwa byayogerwa. Shamira olokose. Dadi nayomba. Naga mami waffe abaana bonna obatutte mu bulokole bagenda baziikawa. Era tugamba mami nagamba ekyo mwe mukulembeza kuziika temukulembeza bulamu. Natugamba namwe munywere ebizibu ne bitutomera naye nga tubiwangula. Naye ekyo kyabalaga dadi yagamba muyina Katonda mmwe. Era y'ensonga lwaki ndi wano ndi mulamu ku lwa Katonda wa Canaan. Nenvayo nga womanyi ng'oyise mu bikangabwa. Nenyumba. Naye emikutu gya Soroti. Nze nga sitaddeko ka leediyo mba nga ndabira ddala obakuze. Naye bwe nkateekako era neebakira ku njiri. Naye neebaza Katonda nti ngenze nvaamu omwoyo gw'okutya
era pasita we yayita ng'ebyuma bikyankananye nagenda bankwatiridde nga kaŋŋende pasita yayisenze era bwe natuukayo byakyukamu pasita kati neebaka era ndaba nga ŋŋenda ndi mulamu infact ndi mulamu yebale Yesu Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo gwe Katonda akola ebyamagero wekka mu linnya ly'omwana wa Yesu tewali akuyambako weebale omuwala ono weebale Mukama kutaddeko amafuta gano akujuliza eddala omwoyo akuwangaaze ne taatawo tafanga nga talokose ayongera okulaba Katonda omwana twongera omuwaayo mu Katonda mwana gw'oli wa mukisa tukutaddeko amafuta gano mu linnya lya Kristo Yesu n'omukisa gw'abazadde nabo balaba omukono gwo Mukama taddeko amafuta gano weebale kuyimiriranga ne sisitawo Katonda abakole bulungi mwe saavisi yammwe ne beekumana omugende mutwale nakawere afune ekyokulya wandikubidde Mukama engalo ez'amaanyi ddala wanonda onseno wenali ntambula obwomu wampita erinnya ddala n'otafaayo ku bunafu bwange wankwata ku mukono n'ompisa mu kaseera akaali akazibu ennyo yegwe wanonda mu lunaku olubi olw'okuzirika obulamu nga buli ng'ebipapajjo yegwe wanonda nga sinaba kukutegeera ensi nga tenaba kumanya n'ompita omwana kankuwa obulamu bwange kankuwa omutima gwange taata sikirina mu buzibu kubanga yegwe wanonda nga sinaba kukutegeera ensi nga tenaba kumanya n'ompita omwana kankuwe obulamu bwange kankuwa omutima gwange taata sikirina mu buzibu kubanga yegwe wanonda wakyusa olugero lwange amagenda gange